At Sundus Exchange, we do money transfer and remittance all over the world. We have offices in Dubai, offices in Kampala, Somalia, and different parts of the world, USA, Canada, UK, Dubai, among others. Download the Pesi app from Play Store and you can exchange money all over the world and the recipients receive via mobile money. Try Pesi today for instant exchange. Sundus Exchange, your money transfer and the best as remittance. We are fast and reliable money transfer limited. Wow. Nate bagamba tusonze bumali nate tugobye bumali tusonze gwekunya nate tugobye tusobole batusaako ensonga wiki ewedde twatunulira Uganda Airlines nga bazudde nti omukyala epapula talina naye ate wiki eno kibadde kijjobi nga mutuufu tebeegaana nti epapula takola ki talina epapula by'omukyala byabula amakerere makerere ate gye bagamba nti aludde ebbanga nga tegira nemala ne nga tebirali kakati ensonga eno wiiki eno yezingidde ku ono aba yafuna atya omulimu bajenero ne bajja ne General Katumba n'agamba nti aba General Katumba wamala najja n'agamba nti mu butuufu naye teyatunuulira mpapula bwe bamugamba omuntu n'agendera ku ekyo. So yensonga eri mu wiiki eno temwerabira bannaffe Sundus Exchange kasowereza ssente omuntu zimutuukako ku mobile money ye. Awo ezimala omutuukako ku mobile money ye kiba kitegeeza nti teweetawanya na bino bya passport na biki. So enamba ezo z'olaba ezo kosobola okuba nosobola okufuna bannaffe Sundus Exchange ne bakuyambako mu nteekateeka zonna mukulu kabuye emirimu mpozi ku nsonga eyo njagala okugamba abantu ngaliko ku nnyanja kuvuba navubako naye ekyennyanja kyonna kyonna okufa kwakyo kisooka kufa mutwe era ekyennyanja bwe bona okebera ekyennyanja ekiramu tebakebera lubuto babikkula kiviiri okulaba oba kikyasika empewo asa kivuba ne kidda kiva kifuke ku mutwe kati eri wansi ekisobola kukola oyinza okisuulaawo ne kiddamu ne kibabuka ne kiddamu mu mazzi tekisobola kasita kisingana nga kibuze kiba kyafudde kiba kyafiiridde ddala bakebera mutwe kye bayita okufa va kukuno okufa kisobola okijjayo nga tekikyasa si kiramu naye nga mukulya kiramu kati waliwo okubayita okufa okwokududda nga ne bw'okifumba tosobola kukirya kiba kyayonoonese kyentegeeza bw'oba okebera engege ng'ogenza okugula babigula mubiviiri kitegeera kasa kibeera nga kyafudde mubiviiri eno nomubiri gubeera muki kati ebiviiri biba bifudde eno nga bitandisa okwonooneka ekisookera kati n'ekibuto kyonna ne bw'ofumba era engege tosobola ddira yonna ekutuuka kutukabukutusi n'okuwunya ebeekola ki eba emementuka kati Uganda bw'eba kyennyanja yafiira omutwe gwafa njagala nkutegeeze gw'oyagala ogaane Uganda otereera n'ebyo byonna buli bwanguzi biki kutereeza byo tosobola tereera nga Pulezidenti Museveni akyafuga Pulezidenti Museveni ng'abantu abalala buli omu yakola ebibye Katonda bye yamutegekera okukola era n'abikola ne biggwayo takyalina kijja kyasobola kugatta ku gavumenti kababeere babbi tabasobola nti ebiseera ebisinga buli ogamba nti ogenda kugoba omubbi agenda okumaliriza ng'ali mu State House wa Pulezidenti nti buli gwe banyeenyaamu ku nsonga y'obusosoze n'obubbi adduka oba ensonga ziraga nti olukwe lwava wa President. Kati n'obusiŋŋaana abantu abasinga okunnuma be bantu abayivu tikyova olaba twalwana nnyo wano abantu ne tuvumirira nnyo nga baleeta alonda Nyakayima nga talekulidde magye ne bamuleeta asaabike mu gavumenti nga minisita abantu ne bakirwanako mwana wattu aba NRM bonga bawagira ku mubizi era nze nabagamba abantu ba NRM abamu bakasolo kabanda abo modulu ezo bwe bati nabagamba nti olunaku lumu bajja kukeera Pulezidenti Museveni abagambe nti yenze Katonda bajje batugambe nti Museveni ye Katonda kuba bawagiranga asavinga ebifo ebiri n'amateeka ne bagamenya ne bakola batya ne bamuleeta n'abanga afuna omusala gwa mirundi ebiri ogw'amagye ne baba afuna gwa mulundi gumu amagye galina oda eyaago neno mu kuweereza okwa wansi oda yaabo yensonga lwaki Katumba amala omusajja alina diguli nga jeno mu magye ava eri n'akugamba nti ate oba Pulezidenti Museveni nze yaŋŋamba akole ki
yakugamba gwe tomanyi kyakukola naye olw'ensonga akyamufugira mu magye eri teyamuta mu magye amuyina wano bw'omutawaanye eno mu civilian ng'akukwatira mu tteeka ly'amagye omusajja omukulu yasoma ensonga lwaki akugamba nti kyova yali asobola okuwabula kyobola Katumba nti pulezidenti wembeera basobola omukwasa okulonda chief justice ng'era ye pulezidenti kakati ate lwaki bw'alonda kano ate kyomukitwala nga nsonga n'otunulira Katumba yagambye akakiiko kamuveeko kayita oli eyakola naye Katumba n'obwakatumba bwe n'obuyivu bwe n'obwajje n'obwalimu bwe bakeera ku makya ne bakugamba bakuwadde ebintu ne bakugamba nti Simon T genda mu ofiisi osangemu omukyala omubuuze kino na kino na kino na kino na kino oba omuwa ebintu n'ogenda mu ofiisi ey'omukyala n'osingana musajja nga yatudde mu ntebe nga tonna bakugamba nti baŋŋambye kugambe kino na kino na kino kino osooka kwebuuza gwani kubanze bantumye mukyala bw'oba tomusanzeemu kitegeeza biba kutumye byonna biba byakyamakooma awo ngeno mugende sisanzeemu mukyala gwokoze eki gw'oŋŋambye nti Katumba amateeka ga airline baakuteerawo etteeka nti omuntu anaafunanga omulimu gwa Uganda Airline alina kubeera wa diguli 2 alina masters alina okuba ne masters omuntu bamuleese wa diguli emu ekyo kyokka kikomawo n'oga nti amateeka gagamba nti alina okuba ne diguli meka 2 kati gwe Katumba babeera bakukwasa obuyinza n'obuvunaanyizibwa okuba nti gwe minister wa works bano bali wansi wo n'otuga nti president yeyampandiikira n'andagira kitegeeza omulimu gwe togumanyi kati ffe ababagamba kuba abantu balina nnyo enjogera egamba nti munenya Museveni naye si yabikola alina abantu bakola nabo ebimu naye takola ki tabimanya yabapointinga kumpi Uganda yona buli kintu ekiri mu president yakikola ki yabapointinga abakola ebitali mu nsa ng'atuuse n'okuteekayo abantu abatasaanidde ate ng'ekigendererwa ekitegeeza nti ono omugundi ono omuzambiya muleyi bamulwanisa basobole okuteekawo waabwe kitegeeza era yensonga lwaki bamukutteko Tomu Butime yasooka okuvaayo kati basasula abantu taata w'oyo bamutula ki yali MP kitegeeza mu lutalo yateekamu ki sente kujja basasula omwana we bamujja gye bamujje bamusaba n'ebiwandiiko atankana nti Makerere tekola ki tebirina kale bw'aba tabirina ebyemyaka ekyebuuzibwa kakati ye omuntu atamanyi pulezidenti anaakola atya naye ng'ekitongole kye bamutwalamu muwi wa musolo sente eyimirizaawo ffe tetunenya nnyonyi nti esobola okukola loosi enyonyi mu ntandikwa era yali esuubirwa okukola loosi ne bweteba ntandikwa ne Kenya Airline zikola ki loosi naye omuntu gw'otaddeyo yooyo ye yeetaagisa ye abaffe pulezidenti yatandika abeere n'ensonga eraga loosi ssemateeka ekyo ekitongole kyandibadde independent ssemateeka alina ebifo byawa pulezidenti mu appointing abantu era teriyo yali akayanyiza pulezidenti Museveni kulonda ne kuba RDC teriyo yali amukayanyiza naye kino bakiteekawo nti akakiiko be kati ne kati mwagenda mu mawulire ne mulanga omulimu gwa Uganda Airline agikulira ne muwa ne kampuni egenda okukola okusunsula okwo ne sente ne mukolaki ne mugisasula abantu ne bateekayo ne basaba ono atateekayo yadde ekiwandiiko kinaakamu n'akatono ne bamukubira simu tigenda okulembera era ojja kufuna miliyoni 88 ekitegeeza nti buli kwali kuwuddisa ggwanga ate bwe kityo mukimanye nti bwe kiri ne mu makampuni gonna ebitongole byonna buli olyako authority ebyo ebitongole byonna abantu abaliyo mwegendereza abantu abaliyo baavaawa ababatuma emirimu bakula batya ani yabateekayo era sente bafuna mmeka bafuna sente okusinga ebitongole bezikola ki bezikola kati awo Uganda weetuuse naye ekintu ng'ekyo ekyandirabyise nti kivumiriddwa nti omuntu okumala oba pulezidenti Museveni omuntu oyo nga yali asaana at least kale naye yandibadde ne diguli ebbiri ezikola ki yandibadde ne masters eziragirwa omuntu agenda okukola ki okukola anti kati Bob ye yeekwasa nti alina experience mu hoteli nti yandibadde ne masters 2 yandibadde ne diguli ne masters kati bino newankubadde teyasomerera bya nnyonyi naye nga buli omutendera agutuuka alyoka agambe nti kale mbadde n'obukugu mu kulabirira wooteeri ez'enjawulo osegeera saasoma bya nnyonyi wabula ngenda gattako
buli kimu kibaako ebiwandiiko byakyo bakiteekako bagamba omuntu okubeera omubaka wa parliament mu Uganda olina okuba ne senior six. Kati gwe tosobola kujja n'otugamba nti olw'okuba nze nasoma nnyo oluzungu nakoma mu senior fo era beetwala mu kkooti ate mu parliament bateesa mu oluzungu lumanyi. Tosobola kugamba nti ojja kuappointing omubaka wa parliament wa senior fo. Ekyo nga bw'okimanyi nti senior 6 11 na wano bakiteekawo bwe bati naye obuzibu obuli mu kintu ekyo mutegeere pulezidenti wantu. Era bwe bamaze okukiraba nga kibalabisa amaanyi omukazi teyakolewo mu kakiiko so bali abadalina okudda. Wabula simanyi ani yamukozesezza nsobi eyo. Si nsobi ze mbeera ziri eza Pineeti bwe yagenda n'agaana okujja mu kakiiko bamukolaki teri okitegeera kitegeeza bonabona bagenda okuva emabega nga bamugambye ye kye kikutwalayo wakoze nansobyo kati ndowooza bamuneeza n'omuneeya sonyiyaani okitegeera sonyiyaani akuwozesa wakoze nansobyo okukolaki okugenderayo ndowooza babuzeeko katono akatumwine okuga nti twalwana n'emikwezi ke yagamba omulamuzi nti twalwana muli luddawa kugamba abasajja abo abaana ba Isirayiri emirembe n'emirembe basabanga mununuzi Katonda baweereza muki mununuzi ndowooza kikiseera Uganda okusaba eddemu efuna omununuzi omupya. Uganda yeetaaga efuna omununuzi omupya kubanga bano gyengeri gye bavuga ebintu n'embeera zaabwe nti essaawa ya leero osobola okungana Amos Lugoloobi n'ayimirira n'agamba tebalina ssente ze bagenda kuwa mu gavumenti za bitundu nebeera nga tebasobola kufuna ssente ze naye nga bafunye naye ekintu ekyo ekyagundi parish development ekisooka kati gigenda mu myaka 3 parish development model teyina makulu era tegenda kukola era ndi omu kubagamba tebaalitaddeo ssente waliwo ssente ekisooka okuweebwa loko gavumenti ezikola enguudo zino eza wansi Amos Lugoloobi yajja naga ssente teziriiwo kitegeera naye eza parish azirina nga baakamala okuliriizinga obuwumbi 25 babuweroko. Kakati nze kyesitegeera munatusonyiwa okuwabaawabamu ekitegeeza eno gundi ya parish development yajjanga nteesa ya kalulu naye neetuuka ng'erina oteekebwa mu nkola. Waliwo n'abali emabega abajja okulya ssente kuba tezijja kudda mu gavumenti naye ate abantu bawansi tezijja kubatuukawo. Zijja kubanga bolaba entandikwa kuba teri muntu yagaggawalira mu ntandikwa okugjako abali waggulu ababba ssente ezo teri muntu yagaggawalira mu bonna bagaggawale. Kati ezo projekiti bazireeta kukola ki puroguramu bazireeta kuwaako baana b'abanonozi mirimu nakuliira ssente bintu bijja kukola parish development tolina wegenda kukola era olimbuulira emyaka nga giyiseewo era bwe tunatuuka mu kulonda ekisanja ekirala ojja kusingana nga baleesewo puroguramu endala. Tweyanziza nnyo bannaffe eyo yenteesa yaffe ekwata ku nsonga eyo ndowooza tusisinkane mu vidiyo yaffe eddako. Temwerabira bannaffe abasundu section giwoweereza ssente omuntu azifunako MTN mobile money Airtel money ne M-Pesa. Omuntu osobola okuweereza Uganda, Kenya, Tanzania, Somalia, Eritrea ne Pakistan nga ziva e UK ziva e Dubai mu kyondo ky'Ebuwarabu ziva e Canada ziva Austria ziva e Bungereza ziva e Bufaransa. Kale tusisinkane omulundi oguddako.